twategeera obuzibu obwaliwo ku stage ya Kirevajje obufuna obutakkaanya n'okulwanagana kwa stage n'emisa ate bwali buzibu bwaliwo ttiimu yo yaleeta obuzibu bw'owazindika ttiimu yange simanyi na kyakugamba kubanga ebintu byaliwo era papa yabiraba era ensonga lwaki papa tavanga yogamanyi nali nwanyeko naye amawulire nga manyi ensonga lwaki nzikiriza nenziseka busisi amawulire googera negajjamu kyegagadde mu situation yo nebaddewo naye sirina musango nti ndi ku polisi nga male nakuba omuntu singa ndi musibe yese wakuba n'omusajja ayimirawo for some good time ng'abaana bo bamuganya oyimba ati kakati njagala owuliriza ettaano nti tutambulira mu principles ebintu byonna byetukola n'abayimbi benyininyini bwe tujja okuyimba ku shemu tuyina engeri gye batuorganizingamu ne bagamba nti bano abavubuka tugenda bakubisa session yaabwe kubisa oba mikiwaini oba tukubisa ono nti ne bamisa ki waliwo tujja gamba nti beti mpologoma bwamala gundi naddako oba neyabumulaasawo nze baali already enze yali agenda osooka ku stage nali ndi ne miki wano miki kwe kuŋŋamba ttaano nze ŋŋenda okulinnya nkuyite okategedde era ne tukola ne program bulungi nti naye agenda ku stage naye nze nzirako naye mba ndi awo miki alina mu kumaliriza ati ali mu kuyita DJ teekayo mule okuba ennyimba nga Big Papa stepinze ku stage kati nze newuunya nnyo kubanga Big Papa simusuubirako kabuli era sisuubira nti musajja maafi asobola oyingira waawo nalo okategedde era nasooka kwesikamu ne ŋŋamba wadda n'omukuba akaama abantu bagamba oba wali omwetondera akansonyiwa era boyi nze kye nalina ozannya kubanga bwekimanyi yali ayagalako bwakandabise mwenze muganya oyimba naye namutaayizayo nga muzeeyisewo tondabisa wegayiridde ddayo okuba ekiziki nze nsobola okugumiikiriza boyi kubanga nali mbuze nti agenda kundabisa agenda kunjokya bagambe nze naganye muzeeyi okuyimba nakaweddemu lwaki otya okukola ensobi si kutya kukola nsobi naye tutambulira mu sisitimu eyo nti baagala byonoonese bw'oyonoona babituumuula nnyo bakwokya nnyo ekiyitiridde kati sometimes mwana wewalangamu nnyo kulabisa buli kaseera bw'oba osobodde oli mwana wa ghetto wakola oluyimba ne Alien Skin ne muganda waffe ng'enjogera ya leero bagamba nti yalinye gye gava yayokyeza bingi bizze byogerwa nayogedde ku mukulu ate nga musajja kumpe mukamaawo obiwaye omusajja kino kimulekawa kimulekawa mukubisa kati kimulekawa kyamuteekawa kyamuteekawo waali mbu era kijja mulekawo wekibawo kyamuteekawo kubanga tosuna gyogenda kyogamba kati ogenda mujjamu obulyabwe bwafuna oba agenda lekerawo okulisiivinga sente nti yes zisobola okukendeeramu zisobola okugwawo bingi naye tagenda ku breakinga down nga bwe mbumusuubira nti agenda kuddayo afuukoli yali makanika tekikyasoboka ekyo nti kati mu ebintu by'ensi birimu steps bw'aba yalinnye gye gava nze nandize mu kamera nga nze just mu advising nga kyaliwo kubanga nga bw'ogambye nti ebintu by'ensi birimu okulinnya gye gava tuzirinnyamu ezo waya by mistake naddala mu system eno ngetusudiya nnyo abantu batusudiya tugwanga mu so nnyingi nze naliko mu eryo ebbako gyokuwayipinga ngera nange saagala kumanya saagala kuwuliriza wadde omuntu kyaŋŋamba wabula njagala kukola kyenjagala okategedde kati eyo time nayo gyeri bukyali wange nze mwagaliza boy era nawuliddemu ne pain okuba nti waya azirinnyeemu mangu nabadde sisuubira kati nabadde nsuubira nti ng'omusajja omugezi agenda kukyandolinga mu ngeri eri good either asirike oba bw'ajja mu kamera ajje ng'omusajja omugezi gwe tumanyi ajja atugambe nti bannange aboogera ebigambo ebyo nze sibamanyi ate si bituufu si boogezi ba bibiina by'abali si tewaliwo nsonga lwaki mbiwa attention ate okusinga okudda mu kupapalira ate kiboosire oba okusinga okupapalira principal nti awo oba osudde gaadi okategedde era nange ng'omuntu nze ekyannumye nti ebambi yayanguye mangu okulinnya mu waya ate nga abadde musajja ali principal engeri gyakolamu ebintu byeri ize ne bwojja ku interview wano okubuuza ali ekintu abadde tamala gamansuka kukubuulira asooka kubeera ize n'abeera kamu n'alowooza n'agamba
eno ensonga gyenjogera bweti edizaaki naye kati olaba nti right now takyatunuulira na kyenjogera kizaaki okategedde ako. What caused that? Stardom? Sijja kulimba naye nja kugamba nti gegamba vako ge tuyitamu ng'abayimbi obeera obadde yala oli bulaasi weebeerera eri mu gostizo n'olisiivinga sente nnyingi otadde wali ebizimbe otadde wali enzida ez'enjawulo otadde zirenjiro bane akavimbo kakusukkako naawe ng'olina ovimbamu nzira kyali wange nagambye kubanga nabadde nsuubiranga kibanda nti engeri gye tubalamu ebintu tubibala mu ngeri y'ababanda nti nga yasooka okubuuka lulinga palasa ali mumubuukira n'agamba ono sijja muddiza n'azannya mu ngeri eri fit. Lwaki kati ono omuntu bw'ati bw'avuddeyo omuntu kwa temumanyi mwegadda n'omumanya muwulire kategedde naye lwaki omuntu yavuddeyo ate n'amuwa amakulu kubanga nze kati nandibuuse nti evako ng'eryo alien yandirizanye mu ngeri eri ize n'agamba ono gadda ayogera yaani yagambye wa gye yandaba nalya biki n'abibabanja ne mubibulaga kale nga tayisiza ate mu principle oba kitiibwa oba kuzoleya oba kutondawo mbeera yonna nze nanga my friend wenamayukidde neŋamba kale nate yandisusse ino layini yakusukka ate kukuba mukama waffe ate ebituli ekyo kiba kibi asigale nga fayita ne bana abavubuka abali mugezaako muchallenginga yes tabitwala tagenda eri bwekatono ni baboy yoba basentongo abambu nupe susamo kuba first of all omukulu nga principal talina kyeyayogedde naye abaana bamutadde kwembeera wuliriza principal anti wuliriza principal yakugamba amavako ge yagazambanga tukategedde ako era najja ne bagamba nogamba era yajja yamaliza nga atugamba nti ekooti y'abantu jaziza nevako eriri eriri top kitegeeza ki nti ebimukwatako yabirekera bantu nti already principal tanavaayo kugerera alien kintu kyonna ffe tuli bakyali ba alien ate tuli bataano ba principal nti yeffe twandibadde twayogedde ebintu ebyo oba ne bitiisa alien naye si muntu ate muntu alwawo n'okugamba principal ekintu nakikola ate gwe n'owuliriza kyeyayogedde nze ngamba somehow taano waffe yasuddemu kubanga oba olina okusooka n'olowooza ng'omuntu jjuwa nze ngamba okukola ezo live nti mayuukire principal ate nabadde nnakuzanya kali ka izero kakubeera kamu ne mbagamba mwana abagamba nti nalya muleete omwandiisiza abagamba nti nakola bwe nti muleete kino okusinga okuvayo n'ogamba ate nti no challenginga eyo yabadde tinku my friend nti kyekiri nti no abantu ekibanda evako yalirekera abantu baba bajja kumayuuka naawe kubanga olede balina obulumi bwabwe buli obw'omunda evako lya kibanda sirikoma bukomi miziki lirimu ababoda lirimu abatakisi lirimu abawashingibe lyo liri lya nsi yonna siryakuyimba buyimbi nti ate ne Katonda alina lwaki bwe yali yaleeta muyimbi so abayimbi bonna ekyo kyagezesa gye tuli yatuuza ekiseera n'agamba teri takola nkoluyimba si buli muyimbi ali mu kutunda nuko ina studio nze yenkolera ennyimba ekyogamba ina ze yankoledde just nti nno mwana nga omanyi ebintu byensi nti muntu kuyingiza bintu nokuteyimba era tekola nnyimba kategedde nti teyina weeyingirira mbyakuyimba nti kakati nupu yagiddemu wa imagine nupu kyogamba yekozesa Gaddafi nti no yemusasula kubanga Gaddafi singa abadde yesimbawo ng'akola ku nupu tegimanyi yandolinga bapolitician naye ebigambo bye bwoba okubyemutto kyogamba teyalidde batuse nagamba muzeeyi amwona ekyambalo kya nze sisobola kutunuulira bigambo bya kyali n'embijajinga bonze neŋŋamba mbu ffenna twogera ebigambo byaffe nga sisinziza ku ngeri nsi gye tugirabamu ne perspective batuwandikira ano 9 oli agiraba 6 okategedde ate tusigala tukayana nti nze ndaba 6 nze ndaba 9 kati lwaki nkubuusa ekintu kyajja okukola oba kyeyandikoze ekya Stardom tekyakutuusa ku disrespectinga abantu gwe nga gwe maitana nti ati abantu tulina banjawulo era tuli mu nsi yanjawulo nti nze siyinza ku disrespectinga kibanda ate nga namusanga na muyimbi munange kino kizze ndaba nesobola mweyisaamu maaso oba okategedde ako nti bwentyo bwendi okitegedde mbedde ne basajja bange ebbanga ddene banzoganyiza nnyo banzanyiddeko firimu nyine sivaayo kubazoleya
sivaayo kwetuumuula na kubalaga mbu ndi mubi kubanga mmanyi bamanyi ndi wakabi era seetaaga kibasindikako bo bakimanyirwa mpaka. So kino kye bayita okutulyamu olukwe. Maitano nkugambye sigenda kujajinga muntu simanyira byeyazanye simanyina bivaawo nze bwe naakeera enkya ne musanga ewantu ng'emmeeza eraga nti awo oba walidde olukwe nja kubuuka ng'omuntu naye kangigira noonya okunyonyereza kwange sigenda kubuukira ku lw'ebigambo byeyayogedde oba gundi nti mujajinge ngambe awo yamaze naye boyi bwaneeyongera okudisrespect nga kimandi era tujja kubuuka. Ebitono byewalabye bubaka ki bw'omuwa? Obubaka nabumuwadde dda kubanga kino kemanyi musajja mugezi si mudongo nnyo ekiri awo. Obubaka nabumuwadde dda nti how do you react to every issue ejja buli omuntu agenda kuprovokinga n'akagamba ayogere kino nga byoddamu tebigenda omayulevako bigenda otabula nti nange ojja kujalo nga bwozze noŋŋambe etyamisa kiti nzize nkuddemu bubi mugende eri mundabise okategedde naye nzize njogera mazima era njogera biriwo kati bwabanga byayogedde gonna mazima naye tiyakozeemu nsobi. Gatwogera ku ndongo empya endongo weeri boyi kigamba abantu endongo namayuse olwaleero omufumiza oluyimba olupya nezizabafana baluyita ku njani dancehall music si afro si reggae dancehall music kubanga young mulo anziza bafana dancehall section kati mulina okubanga mumanyi nti twaleese bulabe boy twasudde kaliro mu system kategedde